James Galuga Musinguzi abadde wamu n'abakulembeze okuva mu disitulikiti okubadde ye Kanungu ne Kinkizi saako n'abakulembera ekibiina kya Kinkizi Nursery Operators Association ne basamba gye byafulumira mu lupapula lwa New Vision n'ebyayogerwa Dr. Chris Balyomonsi nti Galuga Musinguzi yakozesa ensimbi zaabwe n'ategeeza nti bino byonna byabufuzi ebiwedde emirimu. Kigambibwa nti nga 17 omwezi guno olupapula lwa New Vision lwawandiika nti James Galuga yakwata mu kitavu kya kampuni eno n'ajjamu ensimbi okuddabiriza eddwaliro ly'e Rujeyo Community Hospital. There is no way KDC and in my individual capacity could have allocated or diverted resources in question. In light of the gross inaccuracies and misconduct of New Vision and its journalists, I wish to state that I have decided to take legal action against New Vision, the responsible journalists, and Dr. Chris Balyomonsi for defamation. Abalimi abeegattira mu kinkizi Nursery Operators Association bategeeza nti obuvuyo buno obuleetebwa bannabyabufuzi bugootaanyiza nnyo emirimu gyabwe mu kitundu kino. Mu mulimu guno gw'amajaani gwonna nga bwe gutambula mulimu abantu abasuka mu 50 abakoleramu. Ate mbaze n'obagamba nti n'okukungula kwatandise ate ne factory ezimbibwa etuuse okumaliriza. So n'olwekyo okosibwa butusanze kulaba nti olw'okutaataganya omwami Galuga oluusi ebimu tebitambula bulungi n'osanga abantu baffe tebakola ki tebafuna kasente. Namara Christopher akikiridde ssentebe we Kanungu agamba nti kino kyakugoota nnyo okusasulwa kwabwe naddala bo abakola omulimu gw'okugaba ensigo z'amajaani mu kitundu kino. We have not been paid at all. We went in the meeting, we agreed 2 weeks elapsed after evaluation. As I speak today, banks are selling properties of people who have invested their money in these nurseries. Children are going to school, there is no money. So there is a serious problem that needs to be attended. Otherwise, this tea project is capital intensive to the extent that it absorbs all the money within the community. And now, I'm telling you, if these people don't pay, I don't know what's going to happen. Galuga Musinguzi ayongeddeko n'ategeeza nti Chris Balyomonsi ensonga azitaddemu ebyobufuzi eby'ekika ekya waggulu lwakubanga teyamuwagira mu kulonda okwakaggwa. Kyokka n'ategeeza nti ayagala omukulembeze w'eggwanga ensonga zino aziyingiremu. Abali kubikora mwabamanya mwahurira ninshaba president na prime minister ngubabuuze Balyomonsi ekyali kwenda awinki nenda kwita kigezi nangwa na some parts of Ankori amajaani turugabyara naza kwiha muki wenka minister wa government kwani wari kwita government project itukutira kitari punishable ili kumanya what should be kongecho tichanje de cha president na prime minister kutamu investigation wakamubuza nafati ako ibyone byarukandika nebisho kandi mwabihurira mu nebisho n'ekibaro kiyabesingiro kwandika uyaze ngo akacandika cye hakini. Alipote kunganyiziddwa Tenywa Isaac kura WBS.